The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wie, His Excellency, ate akyagendera ddala maaso n'okulumya mwami Tebuhabulwa omutwe era nga Tebuhabulwa bw'ateesiba ebbiri ajja okuzirika yekka. Mujja genda okulaba ng'omusajja agweri nga temwebuuza omusajja abadde ki, temwebuuzanga baganda baffe. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wie omusajja tamuli bulungi, omusajja asula ku bunkenke, omusajja asula ku kutya, asula awamu kagamba His Excellency anzise leero Kyagulanyi amazeewo kwegamba yoyo omusajja embeera gy'alimu kubanga ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wie ebintu byagenda mu maaso n'okukola byalema bangi bali mu bituukako. Bannamagye babadde alowooza nti no bagenda kwagala mutabani we, bagenda ku celebratinga naye ate baze celebratinga na Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wie. Kwengamba nti awo we tutuuse. Awo we tuli wano we tutuuse baganda bange mukwano gyange, twongera obategeeza n'okubajjukiza nti omukulu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wie omukulu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wie ajja kugenda maaso n'okukozesa mwami Yoseri Tebuhabulwa ensobi nnyingi zalowooza nti abikola mu butuufu, byalowooza nti no yetagambwako, byasuubira nti no Munnayuganda talina sse eri ggwanga lyo, byasuubira nti agenda tufuga ffe nga tuzibye amaaso. Muganda wange mukwano gwange, nyongera okujjukiza nti ate ebyama wa Museveni bigenda bugenzi maaso n'okubiikako era nga President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wie tugenda mu maaso n'okumwebaza kubanga ye omusajja muli bubi. Those are real traitors. They are not mistake makers. They are not learners who need advice. They are outright traitors. First of all, they are working for foreigners, but moreover working for bad type of foreigners. Homosexuals, the imperialists who want Uganda, Africa to be a slave again. I am therefore monitoring I'm monitoring through the intelligence services all that what has been going. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuntu yenna alina amagezi bw'omala okuliza speech ya mwami Museveni gye yakoze oba omaze okwawula kye tuyita Uganda empya ne Uganda eno gye tulimu gye tulwana okuvaamu. Obyawula otya? Mu Uganda empya gye tulwana okutuukamu atukulembeddemu ali mu kwerigana n'ababbi ababbira mu office ng'ate bakulembeze ali mu kubafuumuula. Uganda eno gye twagala okudduka mu baatuwambira omukulembeze agikulembera ye tayagala muntu ayogera ku mubbi ng'ali mu office. Ndoza muwulidde kye bavunaana Anita Amongi ekyaliyizingibwa mu parliament nkozesa ya ssente, kudiibuuda ssente, kwonoona ssente za muwa musolo ng'azeegabiranga bw'ayagala gy'oli nti eggwanika ly'eggwanga lirye. Atola mu ggwanika ly'eggwanga ng'alinga atola mu nsawo ye ey'obuntu. Ebyo bibavunaana Anita Amongi naye akulembera Uganda enkadde gye tulwana okudduka mwagamba mulekerawo okumwogerako talina nsobi gy'akoze. Omaze okwawula Uganda empya n'enkadde. Mu Uganda empya teri bubbi ne bw'oba mukulembeze ng'oli mu gavumenti, ne bw'oba mukulembeze ng'oli ku ddaala kinobba obonerezebwa era ogobwa. Mu Uganda gye baatuwambiramu omukulembeze taba mubbi waddembe okozesa ssente zonna zakola ki zayagala. Enswaki olaba ti Aluna Kasolo takwatibwa nsonyi kutula ku TV n'ayogera ku mpuuga nga ye yabulankanya eza microfinance obuwumbi 2 nga naye mubbi. Oba kitegeera? Ekyokubiri, gwe wena alabye speech eyo mwami Museveni emyaka 85 gy'alina ne jjajjaawo ow'emyaka 85 tebalina njawulo mu butonde bebamu. Obutazikwata bulungi bebamu. Enjawulo yakwata oli alina title y'obwa president naye bonna bayitibwa bakadde. Entegera y'omukadde jjajjaawo emyaka 85 tena njawulo na ntegera y'omukadde akulembera Uganda kwa myaka 85. Ekyo nakikootinga nga nkijja ku bigambo bye ye yennyini mwami Museveni yagamba nti omuntu baweze emyaka 70 aba takyategeera bulungi kyali kigambo kye era nga alayira nti baweze emyaka 75 agenda kuva kukulembera Uganda kwaja kwata kyategeera bulungi.
kati mukumulemezaako uyo katali mu 85 nozitandise okulaba byayogera luli ebirazo ebitandise atandise okukolera ddala ebiraga kiki kyayogera nti abatakyategeera bulungi. Omanyi lwaki? Jjajja Kaguta Museveni kankubuulire bazzukulu abali okumpi bye bakweka bye batagamba eyaleeta etteeka ly'obuli bw'ebisiyaga okubeera nti libaani eyaleeta etteeka okuba nti obuli bw'ebisiyaga bubaaningibwa mu Uganda yali wa opposition wa Jema. Okitegedde bulungi? Asumani basaalirwa si wa NRM. Era bwe yaleeta ekiteeso parliament ne bakisemba ebisiyaga ne bibaaningibwa mu Uganda no sayininga ne banga babibaanize. Ani akireese wa opposition? Joli mu kugamba nti opposition yewagira abuli bw'ebisiyaga eyaleeta ekiteeso ekyo yali opposition ne kiyita no sayininga. Okay? Bw'omala osayininga etteeka eryo Andrew Mwenda omwogezi w'ekibiina kya mutabani Muhoozi ekibiina kyayita PLU n'omu ku bammemba ba parliament owa NRM be bagenda mu kooti ne baggula ku gavumenti yo gy'okulembera omusango nga bagivunaana lwaki emalako abasiyazi eddembe lyabwe okubagana okulya ebisiyaga. Ekyo wakimanya oba tewakimanya muzeeyi? Tokimanyi nti omusango guli mu kooti nga bawaabira gavumenti yo gwawaabirwa ba NRM be baguwaaba? Ekyo oba tewakimanya? Mutabani wo bba wa muwalawo Lwabwogo gwe watuma agende alwane okulaba nti Uganda esigalayo mwagowa gimwali mutunda amataaga mmwe n'omuzigo gwammwe n'ebirala. Emu ku nsonga ze bamuwe zitugobeza mwagowa bamugamba tutyobola eddembe ly'abali b'ebisiyaga mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Mutabani we yabyegaana n'agamba nti siffe ab'opposition be baasaba ekiteeso ekyo nti ebisiyaga babibaaninge ne bibaaningibwa naye nga idea ereeteddwa aba opposition. Okitegeera ekintu ekyo era n'abasuubiza nti kanzireyo tuddemu tunule mu tteeka eryo tulabe engeri gye tuyinza okukola ki okulitereeza. Mutabani wo yeegaana n'agamba mu aba NRM temulina buzibu n'abali babisiyaga era mmwe temugaanangako bantu kulya bisiyaga. Aba opposition be baagaana abantu okulya ebisiyaga. Kati oyimirira otya ku muzindaalo n'ogamba nti Abannayuganda abeerwanako okuva mu buwambe nti bawagira bali babisiyaga. Era ogamba otya mbu Abannayuganda abeerwanako okuva mu buwambe bawagirwa ba foreigners. Gwe tokimanyi nti emyaka gy'okulemberedde Uganda 70% ku ssente zitambuza eggwanga okumala emyaka 4 gy'olifugidde ziva mu ba foreigners? Si gy'ozijja ssebo oyagala kwegaana. Kati badda kummwe bannange abantu abatamanyi kigenda mu maaso betulwana nabo okubeera nti tubabuusa. Bw'owulira statement ya Museveni eyo noga nti Bobi Wie bw'atyo bw'ali kumbe munnaye bakulimba. Ekituufu kiri nti bo be bawagizi b'abali b'ebisiyaga kubanga n'abalwanira eddembe ly'abali b'ebisiyaga ba NRM. Oba okitegeera allegation ezo zibadde zigenze zivaawo nga bagenze babivaako naye kano kafuutu soja kekabonera kekimanya kabonera kenawula ku CBS nga katandise obyerogoza ekigenda osula NUP buli bwabisiyaga kabwani kakabyogera ku kafuutu soja ako nga ikogera ebigambo ebyo. Bwe kamala obyogera n'anita amonge bajja Ssenyonyi n'amubuuza lwaki ayona ssente bwati ne bwati yagamba ababogera ebyo bawagizi babali babisiyaga naye ng'ate abamuvunaana Bannayuganda ffe abawi b'omusolo ffe tumubuuza lwaki ayona ssente zaffe zetuwaayo okutukolera enguudo n'okutukolera amalwaliro n'amasomero n'addamu kuzigulamu dayiningi ya buwumbi bubiri. Dayiningi ya buwumbi bubiri. Dayiningi ogimanyi emmeeza kwe baliira ya buwumbi obu. Gw'omanyi obuwumbi bubiri buzimba amalwaliro ameka mu Uganda. Nadda ku ssente zaffe ez'omusolo n'addamu kuzigulamu kateni za bukadde 18. Kateni z'omu nnyumba mu madirisa g'olubiri lw'ennyumba Anita Monge gy'alina zaamala obukadde 18 just kateni. Kati ate oyo Museveni gwavudde gwalwanya mbu lwaki mwogera ku Anita Monge tumwogerako kubanga mubbi abba ssente zaffe ez'abawi b'omusolo era tetugenda kulekayo mwogerako. N'olwekyo gwe Munnayuganda salawo
oba osigala mweno Uganda ekulemberwa ababbi ng'omukulembeze tabba bwabba bamugaga temwina mwogerako oba otwegattako tulwanire Uganda etaliimu mubbi ne bwaba mukulembeze nga bamukwata ku nkoona okusalawo kuli gy'oli gwe muna Uganda ndaba. Oyo ye His Excellency the Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wie. Essaawa zino tusanze abatuuze b'e Kalamojja tebabbira amabaati banyiivu nnyo namadala ate bannayuganda bye beetaagira ddala okulaba okuwulira okutambuza era n'okugenda mu buwanguzi obw'enjawulo. Ffe wetuli ate era tukyali bagumu kubanga tumanyi omulwanyi omulungi ali wamu naffe ate era taliiko nti agenda tudisappointinga wabula agenda tutwala butwazi mu maaso. Tusuubira nti Mukama Katonda ono nga bw'atalya nguzi one time ajja tuwanukula, ajja tulaga ekitangaala, ajja kubikula amaaso gaffe, ajja tuwolereza era tujja tutambulira ddala ng'abawanguzi abayina Uganda etambula ate ng'egenda mu maaso. From useful idiot to honorable minister kisoboka gamba nti ye bannange ekitabo ekigenda okusinga okunyumira abaana baffe ne bazzukulu baffe abaliddawo mu ggwanga lya Uganda kyekitabo kya history mwe bagenda okuwandiika ebyafaayo ebikwata ku ky'obugagga kye tulina mu Uganda kye tutabangako nakyo kye bayita Bobi Wine. The man is a life changer. Allahu Akbar. Ekigambo ekyo Eddie Kenzo yakyogera ng'ajaganya okweza emyaka 10 n'amusitula n'agamba nti bannange oyo takomaawo we mumulaba nga Bobi Wine naye Katonda amuyisirizaako okukyusa obulamu bw'abantu bangi abasinga temwakitegeera. Kimu ku bye bagenda omuwandiikako nti Katonda yamuyisirizaako okukyusa obulamu bw'abantu bangi mu Uganda muba muwagira era Katonda yamuyisirizaako okukyusa obulamu bw'abantu bangi mu Uganda abatamuwagira. Kambalagiko abantu batono nnyo mu bangi kambalagiko batono. Waliwo omusajja eyali yadibira ku buzigo bwa kitaawe. Mukazi we n'atuuka n'okunoba ne yeekyanga n'agenda ng'alaba kisusse nga bbaawe banne baafaanaganya nabo emirimu bakyala baabwe bali mu zi mansioni beeyagala naye nga ye mukazi wattu ali ku buzigo bwa Sezaala kwadibidde. Oba okitegeera omusajja n'akuba endongo n'atuuka n'okweteeka mu level y'okwetaba Big 3 naye nga bali be yeeteekako mbo naye Big 3 nga bo balina zi mansioni emmotoka balina mmeka bakyusa bukyusa nga ye musajja wattu ekyobugagga kyalina kiri kimu kyokka ekimotoka kyavugira emyaka 20 ne kikaddwa ne kyandika n'okutonyanga oil ku street nga kifiira ne ku kkubo n'akirekawo n'avaawo na boda n'agezaako okujoininga politics n'agaana n'okuwagira kitaawe nga yeesimbyewo kuba pulezidenti n'awagira Museveni tekyamuyamba kukyusa life ye yasigalanga bw'ali mu buzigo bwe. Oba okitegeera yali Bobi Wine eyajoininga politics omwami n'afuna omukisa oguva mu buzigo bwa kitaawe Essanyu n'alina mansioni. Omwami n'afuna omukisa ogwejjako olunabe lw'ekimotoka ekikadde ekyali kimulemeddeko kati avuga zimpenko nimpulira mbu muzo alinamu n'eziri Amadi because of Bobi Wine. Eyali talina wadde ennusu gy'asobola okusasula bodyguard gwatambula naye ng'amukuuma nga banne baalinanga ba bodyguard baabwe baatambulanga nabo ze bayitanga eggaali. Essaawa n'atambula na Bamagye nga balina mundu be bamukuuma because of Bobi Wine. Oyo omu. Waliwo omukyalo omulala yatandika mu house gaalo mu maka ga muyimbi omu. Omulimu ne gukaluba n'agezaako okujoininga okuyimba nga byayimba tebitegerekana nabyo ne bigaana n'afundika nga yeetandikiddewo ka bizinesi ku Salama Road ak'okutunda amayirungi ne bigiji enfufu n'emukubiraawo n'emutuuka n'ebuziizi mukazi wattu
bane kuba Bobi Wine wa joininga politics omukyala yatandikira mu kutembeya na kutunda epuloni bwa people power kasaya waayo obulamu bw'okwagira Bobi Wine gye byaggwera ng'afuuse presidential advisor ayina ekyafaayo nti twamulabako ng'afukamidde mu maaso ga Catherine Kusaasira ng'amwegayira Catherine Kusaasira aleme musiba olw'okumuvuma essaawa eno kati yafukamiza abantu mu maaso ge nga bamwegayirira aleme kubasiba because of Bobi Wine. Yali amanyikiddwa nnyo ku social media ng'omu kubasinga okuwemula essaawa eno TV presenter because of Bobi Wine. Beba flava presidential advisor nga tebasobola kuwandiika title yaabwe nti beba presidential advisor bemutamanyi nga tasobola kuwandiika linnya lye tasobola kuwandiika kigambo presidential advisor naye nga gubawadde office eyo because of Bobi Wine. Olw'okuba Bobi Wine omusajja omujaasi omutendeke Jeno ali ku ddaala erya Jeno ng'ate president wa Uganda yayimirirako mu maaso g'omuvubuka omuyaayi ow'omu ghetto musajja atalina na kyali naye olw'okutya Bobi Wine ng'alina ng'amulabyemu element y'okuba nti asobola okumuyambako okulwanyisa Bobi Wine yayimirirako mu maaso ge n'amukubira saluti. Mwerabidde Museveni ng'akubira Buchaman salute oyo oye Bobi Wine botudda eyo tuveeyo mwabo tudde mu bannabyabufuzi ayina be yasanga mu byobufuzi nga babiruddemu emyaka okitegeera nga babayita babitiibwa naye ng'ebitiibwa byabwe byakwambala amasuuti omwana n'abasitula n'abatuusa mu bifo bye baali batalootanga nti bali bituukamu. Abasajja nga bawangalira mu parliament nga talina wadde akakiiko konna mu bukiiko bwa parliament katuulako ng'omukulembeze kukko n'amujja n'abajjeeyo wansi mu eyo embeera n'abafuula ba opposition leader n'abafuula ba leader of opposition n'abafuula ba parliament commissioner. Ebyo byonna nga tebabifunangako mu politics mwe benyumiriza mu politics mwe beyita ba senior ebyo nga tebabifunangako naye because of Bobi Wine batambulako n'ezikonvoyi nga zibakuuma bukuumi nga be ba leader of opposition nga ni abatuusiza ku eri ekkula mu byobufuzi bye benyumirizamu nti be ba senior baabyo gwe bayita omuto mu byobufuzi nga yabatuusiza ku eyo level. Jowero Ssenyenyi gwe mwerabidde eyali TV president okumala emyaka simanyi 10 n'emeka temujjukira kwenyu TV from there to the parliament si wokkati yakomaawo chairman wa Kosase teyakomyawo leader of opposition essaawa eno because of who? Because of Bobi Wine atuusiza abantu ku buli kitiibwa kye baali batalootanga Katonda amuyisirizaako okukyusa obulamu bw'abantu muba muwagira ne mubatamuwagira naye mujjukire nti nga bamuyisizaako okusitula abalala ate era amuyisirizaako okusuula abalala abatamutegedde abatamukutte mu ngeri y'okumwegendereza baaliko basita essaawa eno nga kati be basembayo wansi baagwa dda nga bw'omubuuza ekyamusuula akolimira Bobi Wine. It's because of coming of Bobi Wine yenswala nti abamu mu baali basita baagwa abatamutegeera nabo tebayinza mukozesa kubeera nti bakola ki beekuumira ku mutindo gwe babaddeko oba basituka okuva babadde okutuuka ewalala. Oba kitegeera bw'omukwata obulungi akusitula bw'otamutegeera akukuba ekigo mu ddakiika. Abantu baayimba ennyimba zaabwe ne zinyumira abantu ne zibafuula abaakabi ne zifuula basita ekyabasuula ng'ezimu ku nnyimba abantu ze baali baagala ennyo ez'abafuula abaakabi tebakyasobola kulinnya ku stage ne bazimba because of Bobi Wine.
Yoweri Kagugu Museveni byasiba byo byebikutuka takyalina kiddako takyalina kyagamba mbaga ne Uganda takyalina kigenda mu maaso Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amuli bubi. Baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza nti byonna bikole naye kaseera kagenda kutuuka ajja kutegeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yani.